Mbaniriza nate olunaku olwaleero mu programu yaffe buuza omusawo muno nga mwe tusinziira okulabika nti twefumiintiza ku nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku bulamu bwaffe era nga muno tuleeta abakugu abatali bamu ne baba nga batunnyonnyola ku bulamu bwaffe engeri gye tuyinza okuba nga tubutambuzaamu. Olunaku olwaleero mu programu buuza omusawo tugenda kuba nga tutunuulira ensonga ekwatagana ku musaayi. Abasinga obungi mulina omusaayi naye temumanyi mugaso gwagwo, temumanyi lwaki oba abalala bagwetaaga na lwaki oba oli awo tulina okuba nga tugugaba. Olunaku olwaleero tuli wano ku Nakasero Blood Bank oba gye wandiise ekkuŋŋaanyizo ly'omusaayi mu Uganda lyonna ky'ekitebe wano e Nakasero. Wetuli tugenda kuwaayamu ku nsonga zino ez'enjawulo era munzikirize mbanjulire omusawo waffe gwe tulina Sister Nabuule Elizabeth yakulira enteekateeka ez'okkuŋŋaanya omusaayi era agenda kuba atubuulira ku bintu ebitali bimu ebikwatagana n'omusaayi. Sister, tusanyusa okulaba, nsaba olamuse ku balabi baffe aba Bukedde TV n'oluvannyuma tweyongereyo. Neyanziza nnyo ssebo. Amannya gange nze Elizabeth Nabuule Gombe nga ndi Principal Nursing Officer oba omusawo akulira enteekateeka z'okunoonya omusaayi mu kitongole ekya Uganda Blood Transfusion Services. Sister, tutandike oba oli awo n'omuntu okumutegeezaako lwaki twetaaga nnyo omusaayi, lwaki omuntu yeetaaga omusaayi? Weebale nnyo ssebo. Kakati omuntu okwetaaga omusaayi kye tulina okumanya nti omusaayi guno ffe nnyini ffe ekkolero ly'omusaayi era bwe tuba nga ffe ekkolero ly'omusaayi era ffe nnyini ffe tulina okugugaba okulaba nti omuntu oyo agwetaaze agufuna mu budde bwagwetaagiramu. Abalwadde bangi bali eyo nga beetaaga omusaayi. Kale ekikolwa kino ekyokugaba omusaayi kikolwa kya bwannakyewa titugaba omusaayi teri kusasula ssebo. Ekikolwa kino kya bwannakyewa teri kusasula era n'oyo aba agugabye era tasasulwa. Y'ensonga lwaki tugamba nti kya bwannakyewa, kiva mu mutima gwa muntu okwagala okulaba nti ataasa obulamu bw'oyo ali mu bwetaavu. Kale mu mbeera eyo abo bennyini abatuwa omusaayi tubakubiriza ne tubalaga ekikolwa ekyo nga bwe kiri ekirungi nti eyuniti eno gy'ogenda okugaba erina gwegenda okutaasa, naye ate tubasomesa nti ani asaanidde okugaba omusaayi. Kale omuntu yenna okugaba omusaayi alina okuba nga alina ebintu bino wammanga. Sister, nga tetunaba kutuukawo awo, oyogeddeko nti omuntu awaayo omusaayi eri oba oli abo abagwetaaga. Baani abasinga okwetaaga omusaayi? Kwebale nnyo ssebo. Ffenna ku mulundi ogumu oba omulala ffenna tusobola okwetaaga omusaayi. K'obe nga oli mukyala, k'obe nga oli mwami, k'obe nga oli mwana muto, tusobola okwetaaga omusaayi ku mulundi ogumu oba omulala. Waliwo endwadde ezisobola okutusindika okuba ntwetaaga omusaayi. Kwegamba olina okubeera ng'oli mulwadde ng'omusaayi kyekimu ku kinaakola ki bwe bujjanjabi bw'olina okufuna okusobola okulaba nti ofuna obulamu, okuddamu obulamu obulungi. Kale omusaayi tegulina muntu wankalakkalira nti ono yekka yayinza okufuna omusaayi. Buli omu akaseera akamu oba akalala olina osobola okwetaaga omusaayi. Oyinza okuba nga otegedde, oyinza okuba nga totegedde, ne weesanga omusawo agambye nti weetaaga omusaayi okulaba nti oddamu obulamu obulungi. Tulinawo ku bika by'omusaayi eby'enjawulo. Webale nnyo ssebo. Ebika by'omusaayi era ffenna mu nsi buli omu alina ekika eky'enjawulo ku munne. Ebika by'omusaayi weebiri nti waliwo gye tuyita O+, tulina omusaayi O negative, ne tubeera ne A+, A negative, B+, B negative, ne tubeera ne AB+, AB negative. Kale ebika bya njawulo era oyinza okwesanga abantu mu nsi waliwo abafaanaganya ate waliwo abatafaanaganya. Byebika by'omusaayi ebyo bye tukola ki bye tulina mu bulamu oba mu bantu nga bwe tubeera ng'abantu. Kagamba wadde nti ffenna omusaayi mumyufu naye ebika
buli omu alina kyanjawulo. Ffenna omusaayi mumyufu naye tuziyita groups. Tubeera ne groups ez'enjawulo. Okusinziira ne ku bazadde baffe ababa batuteeka mu nsi. Kale groups zyawukana mu ngeri emu oba endala. Era abantu abalina gurupu efaanagana weesanga be balina okukola ki okufuna ekika ky'omusaayi ekyo. Bw'oba olina omusaayi nti oli O+ nga ndi O+, ompa omusaayi ogwo, awo tuba tukwataganye. Naye ng'ebika by'omusaayi byo byenkubuulidde, abamu balina O+, O negative, A+, A negative, B+, B negative, AB+, AB negative. Ebika by'omusaayi buli kika ekyo kirina omugaso gwakyo. Buli kika kirina omugaso gwakyo. Nti kati bwe mbeera O+, omugaso gwange mpeoyo gwenfaanaganya naye. Era kimuyamba nnyo okulaba nti olunaku lwaba yeetaaze omusaayi ogwo gwafuna. Kati Sister Elizabeth, tugendeko ku nteekateeka ey'okugaba omusaayi. Ndi wano Kyanda, njagala okulabika nti ngaba omusaayi. Nzija buzi gye muli oba nange nnina enneeteekateeka ey'enjawulo gye nnina okweteekateekamu eyo, era yeeriwa mitendera ki gye nnina okubanga nange empitamu nga sinaba kugaba musaayi? Kale bwe tugenda okunoonya omusaayi tubeera ne stations ez'enjawulo nti wano otuukirawo ne bakubuulira ku byonna ebikwata kugaba omusaayi. Era ne bakunnyonnyola bulungi ngeri ki gy'olina okugabamu omusaayi, ndwadde ki ezitakwatagana na kugaba musaayi, oli mu mbeera ki, ne tukupima ne tukulaba obulamu bwo bwe buyimiridde ne tulaba nti ddala osaanidde. Kale bwe weesanga ng'okomyewo omulundi omulala era tuddamu ensonga ze zimu ne tubuuza obulamu bwo buyimiridde butya, endyayo eri etya, wabaddeko omulwadde, olina eddagala ly'omira. Tulina ebibuuzo bingi era tuba ne foomu kujjuza ne tukukola ki ne tukubuuza ebibuuzo nga bwe tukunnyonnyola. Oluvannyuma ne tukebera ne tupima blood pressure yo ne tupima n'omusaayi gwennyini olina gwenkanawa gunaakumala onoolwako omulala. Kati oyinza okwesanga omusaayi gw'olina gukumala bumazinga ggwe. Kale awo tuyinza okwongera okubuulira nti genda olye bwoti, okole ki, oddemu omusaayi, emmere ey'enjawulo, enva endiirwa. Kwegamba omulundi omulala lw'ojja okugaba omusaayi weesaayi ng'osobola okugaba ng'erina ogumala. Naye nga tumaze okukebera pressure ye eri etya, omusaayi guli gutya, gumala, oli bulungi, tolina bulwadde bwonna mu nnaku zino bubadde bukutawaanya, tolina ddagala ly'omira. Kale bwe tulaba nga ddala osaanidde okugaba omusaayi then n'olyoka okugaba omusaayi. Naye nga bwe nakugambye nti kikola kya bunne akyewa, ne bwe tuba nga tumaze okuyitiramu ensonga ezo zonna n'owulira nga mutima gwa toyagadde ate era tetukkaka tugamba nti kale genda oyongere okukirowoozaako, ojja kudda omulundi omulala ogaba omusaayi otuleetere n'abagaba abalala. Kati sisita nsaba tubive kumu, tutandike nzize. Nina okubanga bwe mba nga nzize okugaba omusaayi nga ndidde oba sirina kubanga ndidde, bwe mba ndidde ndya ddi? Kale okugaba omusaayi tulina engeri gye tuteekateekamu omugabi w'omusaayi oba gye tweteekateekamu ng'onoogaba omusaayi. Olunaku olukulembera okugaba omusaayi olina okuba nga ate si luna lunaku lwokka olukulembera. Tukubiriza abantu ne baba nga balina okubeera nga balya balanced diet basobole okubanga n'omusaayi gwe basobola okugaba. Naye ekiro ekiddirira okugaba omusaayi olina okufuna otulo otumala. Olina okwebaka obulungi, hours zoteekeddwa okwebaka ng'omuntu omukulu, ssaawa nga 7 to 8 hours. Obe nga weebase bulungi, ng'orelaxinze bulungi, olina okuba nga omubiri ddala olinamu amazzi kiba kye twandiyise ng'oli well hydrated, nga tolina ndwadde yonna mu kaseera ako oba mu nnaku eziyise, toli ku ddagala. Kwegamba ng'oli bulungi ekibanga nawe wennyini weewulira nti oli mulamu bulungi. Olunaku olwo oluddirira olwo n'ogaba omusaayi. Kati ku lunaku lw'ojja okugaba omusaayi era olina okukeera n'olyayo bulungi ekyenkya. Olina okulya ekyenkya kwegamba at least obe nga olina amaanyi mu mubiri. Ku lunaku olwo lwennyini lw'onogaba omusaayi ku makya ago n'ojja n'oba ng'ofunye breakfast bulungi, owulira oli bulungi, olina amaanyi, wasuze bulungi nga tolina kitaataaganya bulamu bwo, kubanga obulamu bwo kikulu nnyo gye tuli.
era tutulaba nnyo nti n'atuwa omusaayi alina okuba nti mulamu bulungi si ffe gamba nti tukujja mu bujja musaayi ate nga embeerayo si nnungi. Tufa nnyo ku bulamu bwo kuba obulamu obwo bwe tubufaako tumanya ojja kudda emirundi emirala mingi. Omwami adda nga wayise emyezi 3, omukyala adda nga wayise emyezi 4. Kale tukifaako nnyo okulaba nti obulamu bwo oli mu mbeera nnungi. Atugoberera kwebaza webale kulabika nti otwekuumiddeko tukyali mu program Buuza Omusawo. Tugenda kuwummulamu katono nnyo. Bwe tukomawo Sister Elizabeth akyaliwo nnyo okwongera okuba nti atunnyonnyola ku mugaso ogw'okugaba omusaayi. Mbakulisayo mu kuwummulamu okwo okyali mu program Buuza Omusawo. Nako olwaleero mu programu yaffe tutunuulidde omugaso n'obwetaavu obw'okugaba omusaayi. Bantu baffe bangi bali eyo malwaliro beetaaga omusaayi. Naawe tomanya olunaku luyinza okukya nga munnange weetaaga omusaayi. Kale ensonga lwaki tuze ne programu eno olunaku olwayi tubeere nga tutunuulira emigaso n'emitendera egiyitibwamu okugaba omusaayi n'ebirala nga okutereka awamu n'ensonga endala. Tuli ne Sister Elizabeth Nabuule. Ono no yavunaanyizibwa ku by'okukungaanya omusaayi mu Uganda. Katuddeyo gy'ali ayongera okuba nga alambulula ku nsonga eno tuginyonnyoke bulungi. Lwaki mukubiriza nnyo omuntu okunywa amazzi? Lwaki amazzi ago geetagisa era bw'aba aganywanye agali warm oba agali aganyogoga? Kale mu bulamu omuntu weetaaga amazzi mu mubiri. Seelu ze z'omubiri zeetaaga amazzi kubanga bw'oba tonywedde mazzi era nazo tezijja kubeera kitwandiise nti bw'oba tolina amazzi mu mubiri obeera dehydrated. Kati mu dehydration eyo ereeta ebintu bingi. Ojja kufuna temperature erinnye obeera olutwetwe lukuluma. Kale amazzi mu mubiri geetaagisa. Amazzi mu mubiri gakuuma ng'oli mulamu bulungi. Kati mu kujja okugaba omusaayi n'ojja nga ddala ki oli mulamu, amazzi mu mubiri gwo mwegali, nga seewu zo si nkalu. Yesebo olina kye wayogeddeko wali nti alye bulungi. Mbadde nsaba olambulule biki omuntu byalina okuba nga alya, bika by'emmere ki wayogedde ne ku greens. Nsaba obirambulule bulungi agenda maaso n'okuba nga atugoberera obuliawo agenda okujja nga mulamu bulungi. Kale okulya obulungi kuba mu lulimi olusawo twandikiise okubeera ng'emmere eri balanced. Olinako proteins, emmere ezimba omubiri, olinako emmere ewa amaanyi. Proteins nga bonoga nti ekinyeebwa, ekijanjaalo, waliwo proteins ez'omu mmere ennime, ekinyeebwa, ebijanjaalo, then emmere ekuwa amaanyi nga muwogo, ettooke, akawunga, akalo, ejjuuni, n'enoobeerako n'emmere enva ezigoba endwadde nga vitamins, greens. N'olya doodo, nakati, emboga, ebibala, juice bw'oba osobodde omufuna, n'amazzi ge twogeddeko malungi nnyo ng'olya emmere. Kugamba emmere gy'olya neeba ng'eri balanced bulungi nti amaanyi ogalina, vitamins ezigoba endwadde mu mubiri oli bulungi ozifunye, proteins ezizimba cells zo ozifunye. Kale ensonga eyo nti twetaaga kyetwandiise balanced diet. Tweyanziza Sister Elizabeth. Naye mbadde nsaba kuba waliwo oba oliawo embeera ng'omutamanyi nti omusaayi guno guba gufuniddwa gukwatibwa gutya, guterekebwa gutya. Njagala tugendeko eri omukugu ate mu nsonga eno naye atuyisizeemu katono nnyo naawe omanye nti omusaayi gwe guba guleeteddwa guterekebwa bwe guti nga bw'odde Sister bw'agamba nti oba oliawo guyinza okumala ebbanga ate oba oliawo ne gufa. Naye guterekebwa gutya okulabika nti gusigala nti gwa mugaso. Twekenenye ensonga eno. Mbalamusiza nnyo alabi baffe Ababukedde TV. Amannya agange bampita Kasumba Swaib nga nze laboratory manager wa Nakasero Blood Bank. So omusaayi guno guba guzze mu laboratory yaffe wa Nakasero guyina emitendera mingi gye guyitamu okubeera nga tugufuula okuba nga gusobola okugenda ku oyo abagwetaaga mu ddwaliro naddala abalwadde baffe abali mu malwaliro ag'enjawulo. Tugenda kubayisizaamu tubalage engeri ki omusaayi guno gye tugukolamu okubeera nga gubeera ki guba mulungi okubeera nga musobola okuba nga gufunibwa abalwadde baffe okubeera nga basobola okuwona endwadde ezo zonna ze babakola ki bafunye. So wane Nakasero Blood Bank
tuli ba mukisa nti tuyina ebyuma ebisinga okubeera eby'omulembe ebisobola okuyamba okutereeza omusaayi guno okubeera nga guvaayo mu ngeri esinga okubeera ey'obukugu era ekkirizibwa mu nsi yonna, era nga tulina tekinologi omulungi ennyo atuyamba okubeera nga tusobola okukola ku musaayi guno. So omusaayi guno we guba guvudde mu field oba mu communities oba mu masomero oba eyo mu butale gye mubeera, abakozi baffe ababeereyo mu butale bakuggyako uniti y'omusaayi. Uniti y'omusaayi eyo weeba ekuggiddwako eterekebwa mu mbeera ennungi okubeera nga esobola okutuuka wano mu laboratory nga tefunye buzibu bwonna, kubanga kikakatibwako ffe okubeera nti tugitambuza mu mbeera ekkirizibwa gikuuma nga ekyali nnamu okusobola okuvaamu product eyo gye tuba tukolaki twagala. Weetuuka wano mu laboratory yaffe Nakasero Blood Bank tuyina amatendekero we tugiteeka, tuyina zi cold room esobola ogimaintaininga mu temperature eri wakati wa 2 n'omunaana. Eyo temperature ekkirizibwa okubeera nga tukuumirawo products ezimu zetusobola okufuna mu uniti y'omusaayi emu gy'okoze nga tugenda okubalaga. Era uniti y'omusaayi weebezze tugicekinga okulaba oba etuukiridde emitendera egyo egiyina okubeera nti ekkirizibwa okweyongerayo ku step eddako ey'okubiri. Weeba tekkirizibwa era tugijjamu mu process esooka gye tuyita eya reception, then weevaawo tugiteekateeka ne tusobola okugjamu products endala ez'enjawulo. Katugeze osobola okugaba uniti y'omusaayi emu naye tusobola okugijjamu products endala 4 ezisobola okuyamba okujjanjaba abalwadde abalina ebizibu ebiki eby'enjawulo. Katugeze omuntu agaba uniti y'omusaayi emu okuva mu field, waliwo gye tuyita whole blood. Eno whole blood egabibwa nga yo esobola okuweebwa omuntu ng'eri yonna lumu, nga products zonna zonna ezeetaagibwa ziri mu product eno. Then tubeerawo ne unit endala gye tusobola okucollectinga gye tuyita mu quadruple oba triple bags. Zino bags zibeerako bu bags obulala obwetoolodde obugyataakizeeko, naye nga tusobola ogikozesa okugyamu products endala ez'enjawulo. Katugeze kati unit emu tusobola ogijjamu obulala bu packs obulala 3 nga buno. Buno butera nnyo okuyamba ku baana abafuna omusujja oba abantu abalina kye tuyita anemia, obulwadde obwa anemia nga baweddemu omusaayi. Kati olaba nti omuntu omu agaba unit emu osobola okugyamu products obulala 3 obusobola okuyamba okujjanjaba abo abaana oba abantu abalina obulwadde obwa okugwamu omusaayi mubiri. Ate era ensonga y'emu nti unit era y'emu tusobola okugyamu product naye gye tuyita eya platelets. Zino platelets ziyamba nnyo ku balwadde naddala aba cancer. Mu Cancer Institute tulina abalwadde abadependinga ku product eno. So eno product tugipreparinga wano Nakasero nga tukozesa unit eyo emu gy'okoze eki gy'oba ogabye. Ate era tusobola okugyamu product eya gye tuyita eya plasma ono ayamba nnyo ku bantu abalina obuzibu ku tulina bleeding disorders, kubanga abeeramu ezo components ze twagala okubeera nga tuyamba okuwa abalwadde baffe okola ki nga babeerawo nga baba bulungi. So tulina ne product eya gye tuyita eya cryo precipitate. So mu bufunze product emu ogaba uniti y'omusaayi emu esobola okuvaamu endala products 4 ezisobola okuyamba abalwadde ab'enjawulo. So kyova olaba tubakubiriza nti mulina okubeera nga mugaba omusaayi okubeera nga gusobola okukola ki okuyamba abo abantu abalina obulwadde obw'enjawulo. Weewaawo omukugu mumufunye bulungi. Kakati no gwabadde yeebuuza omusaayi guli mu bika ki, gukola gutya, guterekebwa gutya. Ndowooza ebimu ku ebyo obifunye bulungi. Tujja kumweyongeza mu maaso keeyo, naye katusooke tuddeyo eri sister ate Elizabeth ayongere okuba nga atuluŋŋamya ate ku ngeri gye tuyinza okuba nga tugabamu omusaayi ne guba nga guyamba abantu baffe. Katuddeyo gy'ali. Waliwo abamu ku bantu ng'oba oliawo bafuweeta ku kasigala, abamu banywayoko ku mwenge. Abantu ab'embeera eyo yo nga ajja okugaba omusaayi mugikwasaganya mutya mwenge abakuba omusaayi? Kati bw'oyogera ku sigala okugenda mu musaayi, sigala alina engeri gy'akusaamu omuntu mu mbeera. Sigala alimu ekirungo ekikosa mu mbeera
noba nga tidata kiyinza okutwala mu mbeera eteri nnungi ey'obulamu obulungi. Omwenge nagwo omwenge at least ekiro kino tonywa mwenge jangu ng'oteredde bulungi naye kisinze ennaku zino z'ogunywedde tetwagala okere ku makyayi abanga yekyayi abeere nga yekyayi kubanga era abantu bayinza okunywa omwenge naye waakiri ekiro ekyo beera nga kiki nga tonywedde mwenge ku makya okere bulungi ng'oli soba ng'osobola okukola ki okugaba omusaayi. Tuyanza sister. Kakati sister wera wali mukwogerako wakonyeko ku nsonga y'okulabika nti azogaba omusaayi akunnyonnyola embeera y'obulamu bwe bwekoze eki bweyimiridde. Waliwo abamu nga endwadde zaabwe temukkiriza kubajja ku musaayi era ziyinza kuba ndwadde. Era nga bwe nagambye nti omuntu yenna agaba omusaayi alina okuba nga mulamu bulungi. Waliwo endwadde omuntu ze tugamba nti bw'oba ozirina toteekeddwa gaba musaayi. Waliwo endwadde ez'olukonvuba, blood pressure eyo ng'ebeera waggulu oli ku ddagala, kansa, sickle sukaali, endwadde ezo ez'olukonvuba zenna ffenna ze twali tuwuliddeko, alusaaze ezikubisaamu n'omusaayi ezakula ezo oba tojja kusobola gaba musaayi. Oba walongooseddwa ebiseera ebyo mwezi nga gumu okyanyiga kiwuntu tekinnawona tosobola gaba musaayi. Oba oli ku ddagala kubanga bw'otunula endwadde ezo ez'olukonvuba era zigenda n'eddagala kati era bw'oba oli ku ddagala tojja kusobola gaba musaayi. Obulwadde bwa siriimu tojja kusobola gaba musaayi era oli ku ddagala ate era tuba tosobola gutuwa. So kati bw'abajja ajja ne lisiti y'eddagala oba lyabadde akozesa medical. Kakati ffe wano nga bwe ngambye nti bwe tubeera nga tunoonya omusaayi tulina twesengeka nti kati ono yajja okukola pre-donation counseling asooka ayogereko naawe ebyo byonna mubinyumyako era mba nja kukubuuza nti olinayo endwadde yonna ekutawaanya mu bulamu ombuulire nti oba pressure olina eddagala ly'omira ebyo byonna kati n'agaba omusaayi aba alina okuba opening up n'ambuulira obulamu bwe nga bwe buyimiridde kubanga era bwe nakugambye nti obulamu bwagaba omusaayi kikulu nnyo gye tuli. Tweyanze sister Nabule Elizabeth webala akadde k'otuwadde n'otubulira ku nsonga ekwatagana ate ku kugaba omusaayi. Kati gwe mulabi waffe abadde atugoberera mu programu yaffe Buuza Omusawo ensonga oziwulidde bulungi. Sister atukubiriza nti tufube okulabika nti munnange tugaba musaayi abantu tusobole okuba nga tutaasa obulamu bw'abantu baffe. Tomanya lw'ogaba omusaayi oba oliawo olina omuntu gw'oba otaasiza obulamu ayinza n'okuba muganda wo. Kale munnaye tujjumbire okulabika nti omusaayi guno tugugaba. Naye akkaatiriza nnyo nti n'endya ennungi ejja kuba nga etuyamba nnyo okulabika nti ate tubeera n'omusaayi nga nagwo mulungi kuba ate okugugaba ate oba oliawo ne gutayamba muntu nakyo kirala. Naye tulye bulungi era omusaayi naffe gubeere nga mulamu bulungi okugaba. Tetugenda kusukako awo bwete butambudde mu programu yaffe Buuza Omusawo era nsuubira nti n'omukugu agenze mu maaso n'okutulaga engeri omusaayi guno gye gukwatibwamu naye mufunye ebintu nga bwabiteekateeka n'engeri gye baguterekamu. Kambagalize akamugezi akalungi akumata ku mirambeera.